Gavumenti n'abantu bangi baagala nnyo ebirabo. Batugamba tutumbule ebitone by'abaana. Nze ekintu kimu kye nayiga. Olupapula lwa UNEB terukomangawo nga lutuwadde results z'ekirabo ky'omwana. Teri mwana wa P7 yali akomyewo nga beexamininze omupiira gw'amanyi mu ssomero, okuzina kw'amanyi, MDD, byonna oba swimming ennaku zino. Amasomero tusasula piano lessons, tusasula swimming. Mwana kye yakomyewo nga yafunye buna nga kwabaddeko swimming, kwabaddeko mupiira. Ebirabo birungi. Naye omwana muyigirize okubi balancinga kubanga at the end of the day teri UNEB oba gavumenti egenda ku examininga kirabo kye. Bwe kiba ekirabo kinaamuyamba kijja kudda. Ne bemanya abaana abato be bazudde nti balina ebirabo nga ba fresh kid babazizaayo mu ssomero. Lwaki tebabalese ekirabo ne kibatwala? So omuzadde oyinza okuba nga naawe ogamba omwana wange musambi wa mupiira kigenda muyamba afune scholarship paka ku level ki. Bajja mutwala mu senior 1 mu senior 2 naye ku senior 4 results z'omwana zigenda kudda nga tekuliko football. Nze nali mu ssomero kuva primary paka namala senior 6 nali mbasi wa mupiira naye ku mpapula zange tekina we kirabikira. Ekitegeeza nti ebirabo bino birungi naye bw'oba otutta omwana ku ssomero tuula n'abasomesa bagambe nzikiriza omwana abeere mu ttiimu y'essomero naye talina kusubwa class n'emu nti ali mupiira. At the end of the day UNEB eyitandika okwexamininga ebirabo byaffe then yawa abaana bagende mu birabo byabwe. So omuzadde buvunaanyizibwa bwo, omwana ono bw'omuteeka ku ssomero tomusuulayo, yogera n'abasomesa